kwata kumumu obuwuka buno busigale mu paamu yo onaabe naye kati obukuba mu air buli omu naafuna oli agenda n'ayasimulira mu taxi baba kati awo coffee bomb era mulungi nnyo kubanga tumukola mirandira gya kalitunsi mirandira gya kakomera n'emirandira gya peppermint omanya mirandira mu kisenje gisingamu ebiriisa it is philosophical knowledge nkuulira sebo kubanga omuti oba ekimera kiremererwa okusindika buli kimu mu bikoola kisindikako percentage bu percentage kati percentage yonna etaweddeeyo esigala mirandira kati emirandira egyo bwe tugikolamu eddagala perfect kintu kiba kiyitirivu tovula coffee bomb muka kubanga akolebwa mu mirandira emirandira mirungi nnyo era eddagala ly'emirandira likyasinza okuba powerful kubanga omuti percentage esinga esigala mu mirandira eremererwa omuti gulemererwa okwambusa kati nga boolaba nakayima myaka 8 kati obugagga obuli mu mulandira ogwo naye ate temugutema muyinza okugenda okugutema mujja kuba mu busaana purgatory kubanga kisenawe national treasure omuti ogwo kati tulina ekyobugagga ekirala ekituyamba okusika ebiriisa ebyo mu mirandira era nga mwekiri mu kitereke kyekitiko kya ganodama lucidum era bakiyita mushroom of monks omanyi bamonko bali abafilosofa aba society ey'abajapaani aba ethiopia babayita bakabona n'abachina balyanga nnyo ebintu ebirungi era banywanga monko fruit amatugunda nga bo bamanyi banywanga kati ganodama kitiko yesebo kati ganodama oyo mulungi nnyo atusikira ebiriisa okuva mu mirandira gino kubanga ffe tuli babbeeyi tetujja kulya mirandira naye mirandira ddagala kyova olaba Kaamuje yakyasinza okuwangaala Kaamuje alya sikwira erya mirandira katono bwe kati naye okamanya ekitufu ekyokukola kabasima ne kalya emirandira omuntu omulamba ye ne bimulema era Kaamuje emala n'emyaka 4 nga togirabye eri erira mirandira terwala nkuulira kiziwa kusanga omunambo gwa Kaamuje nti mwagulabye eri Kaamuje eri eryamirandira naye kati ffe tetugenda girya wabula ekitiko kya ganodama kitusikiramu ebiriisa kati ffe ne tubisanga omwo kati ekitiko kino twanikiridde ng'enva naye olwokuba kirina eminnyo mingi kikaluba kirina calcium kirina potassium kirina magnesium kati tulina kikolamu kaawa okwanguwa okukifunamu eminnyo egyo kubanga bw'okirya ng'enva tosobola kigaaya kikaluba kibanga muti kati olina kikolamu kaawa kati kaawa nabayigiriza roasting light roasting medium dark roasting musandawuna katukozesa light roasting etajjamu biriisa kubanga dark roast yejjamu ebiriisa ate ekuwa caffeine ekitegeeza nti ne mu mwanyi dark roast era abayitale be banywa ne bano ba mafia be banywa abayitale ba mafia be banywa dark roast kubanga bakozi babikolobero bagulirira omupiira ne Juventus ne bagizaayo mu relegation ng'omupiira bagamba gundi egenda tukuba basiba kawumbi nibagamba nti gundi eteekwa okuba tusiba kawumbi ne balya ssente basajja bazibu nga baguwaako kipa ne nannyini ne Berlusconi oyo bimuteekamu oba yabivaamu tebyamutwala nno mu gundi eyo Berlusconi mu gundi mu kusibwa misango n'ekiggulwawo yali prime minister ne bamujja nako naye kati abo banywa ennyo dark roast mubaamu caffeic acid mungi mubaamu tta mungi acid mungi so ekitegeeza nti ganodama tukola light roast ebintu bino byonna bugula ekitereke mujja bisanga ku CD mujja kwongera okuyiga kati bwe tuvaawo ganodama boostinga immunity olw'eminnyo gye egirimu era kyobola abadiganda bano bamuyitanga okutu kw'abakadde okutu kw'abakadde kugamba okutu kukulukuwulira nnyo era obwongo obugendera ku ki
kyebuulidde nkuwulira kati ekyo obwongo obwo ne buba nga busobola okufuna ebiriisa ebyo kikuyamba nnyo ne naavu eno auditory naavu obutafa waliwo abalina ringing sound akavuga mwekwategano dama era mwamu akavuga akatava mu matu talina kaba kategeeza ki oba pressure luce yawansi kaleeta ne naavu bweba eri affected omanyi balance y'omuntu eri mu kutu 3 oscos ziri obunzijukiza bannange the 3 oscos mubujjukira biology wabula biology oyo mujjukidde na bukyanva mu kibiina oscos wakazireeta omutwe nagwo gugize bugumu oscos sebo bazisomesa omanye bye twasomanga byakuyita bibuuzo naye kati gwe ebibyo biri practical oscozo zizizaawe n'entegeera meaning yazo zeziyamba ku balance the 3 oscos ziyamba nnyo ku balance ey'omubiri kati bwe ziyamba ku balance w'omubiri kati naavu eno ye communicatingira balance nti tuteredde kati oscozo zo bwe ziba nga tezifunye information bulungi balance weviira okyazijjukira marias incas stepis somesa biology awo ng'agira bw'ati ziba nambooko kati awo ganadama akikolako buki bulungi kati tulinamu Herbert Sauda black seed bulungi oyo sigo yabyafaayo nnyo Tukuman basangamu mu ntaanaye black seed omanyi is the youngest Farao bamutwala n'ebufalansa ye teyavunda nga banne bode ye ekyaliwo bagipreservinga buli kugamba disintegrating bafalawo abasinga bonna by disintegrating naye olwokuba Tukuman yali alinja black seed tiyasaanawo era bode ekyaliyo ne mu Egypt ekyasinze kati okubaleetera ba tourists lwaki engeri gyalyange ennyo black seed ngulira black seed alimu carbon ate carbon agumya kivula baffe bwe tuba tunoonyereza emyaka gye ekitonde kimazewo emyaka emeka tukola kye bayita carbon dating babala carbon eyo waliwo carbon 14 ne carbon 12 kati ezo carbon ezo tezidisintegrating maye ebintu byonna ebisigadde bisaanawo naye kino carbon era bapima bupimi half life formula eyo ne bateekamu ne bamanya nti ojinja lino li myaka 10 bode ene eri mu myaka 12 olwa carbon nolwekyo ngwagala okuguma oleme kukaaba alimponya alivaawa black seed era babasiraamu balina ne update number entendeka n'enjigiriza y'omubaka nabbi Muhammad okusaasira n'emirembe beere ku ye bw'osoma balina egundi hadithi musilimu ne Bukhari bamwogerako era buli omu alina okuba ne black seed olaba n'omulangira we yankyalira Maktoum yaŋŋamba osiniya mulangira akwata black seed oyo ne saffron n'abiteeka ku mazzi aganyogoga ne bisulawo n'abinywa enkeera kyekimuyambye okuwangaala n'okuba omusajja nga mugezi omanyi ono Sheikh Maktoum mugezi nnyo omukuyi basitudde Dubai so naffe mu kitereke kino black seed mumwekwate alina ebyafaayo ki bingi nnyo era mulimu castor oil ye product ey'omukaaga castor oil yensogasoga ensogasoga eno njagala nnyo abantu baffe bandigikozesezza ddagala sokaali yozo ekyenda ekyenda kyaffe kyesiba nnyo mwami ekinene ekitono ne olubuto digestion ekitegeeza oba ogikozeeko kati ekyenda ekyo mulimu enfaana enfaana ebiwuka biva mu mmere gye tulidde biva mu mulimu tapeworm hookworm roundworm pinworm threadworm buli kika kya worm kiri awo tulya kamutambuza kaina tania soria tapeworms nkuwulira kati bigaba bikola road block webikola road block notandika okwetakula mu bitundu ebyekyama wetakula emabega newetakula mu bantu oswala n'okukola omanyi bigenda ne bibanga ebyagala ofuluma ebiwuka notakula okisike ne kiddayo katate kiryani hygienic era ebiwuka bye bimu bikola road block ne bireeta olubuto ogulumba naye kati bw'onywa ensogasoga ewutula ebiwuka
ebiwutula ne bifuluma n'obirabako nawali nga biteevuunya bwe biti soga y'amaanyi nnyo kubanga ekyenda kyaffe kiri mita 10 mita 10 ze fuuti 35 fuuti 35 tozizanyisa nti ekyenda bw'okireeguula n'okyanjuluza obuwanvu bwakyo ziri mita 10 oba fuuti 35 ne kati emmere gye tulya egenda n'ekwatira okwo neyegattamu n'ebiwuka kati bw'onywayo ku nsogasoga etereza bulungi era ojja kulaba nga n'olususu lunyiridde enkanyanya zigenze kubanga ebiwuka ebyo bwe bifuka asidi oyo aleeta enkanyanya kukaza ebiwuka bikuleetera omutwe okuluma bwe bigenda ne ku bwongo obanga agwa eddalu nokamba ennaku zino seetegeera ninga omuntu oba anywedde omwenge ninga agwa eddalu era abamu abakyala bwe bitambula ku bwongo bawulyanga omusajja amukozesa spiritual husband nga yeebase kiba kyuka obulwadde babita cysticercosis onywa nsogasoga ne kofu bomu ali ebyo bibiri bibutula ebiwuka spiritual husband ne bamusabira nakululebe tandika program nagambye philosophy knowledge is the problem knowledge ne bamugira era abo abantu we batyo tudiwaminga badiwaminge uliriza bwe bamudiwaminga spiritual husband ng'agendera ddala tadda era wadda bali banyokezanga ewamma nanyokeza kino nanyokeza ensogasoga obukomera namuwa nyumirayo empeke 2 nafuna dayolia nkuwulira dayosi oyo ebiwuka ne biva abantu baffe naddala abakadde balina enfaana zigenda ne zisaanuuka appetite nefa okufuluma ne kukola eki ne kugaana omuntu n'abeerawo nga yeetakula n'afuna embalabe n'afuna okubutuka byonna biba biwuka naye sookoleke eyo ensogasoga abantu abamu bagamba nti butwa togizannyirako kakati ate gwe otugamba nsogasoga ngamba butto omuteeketeeke so siwulira nsogasoga kati nenziruka neŋŋamba mukenkufu tugamba butto omuteeketeeke obulungi ennyo ali mu kitereke era waliwo oli asobola okukwa n'agamba bagambye butto nze nina ka oil extractor n'agenda n'asuulamu ensigo ze olina gisiikako era tubasomesa kati nga kino ekitereke empembuzi nkuwente maleeto mulimu ekyuma ekyo twakisalako tusooka kutendeka okusiika n'otegeka butto oyo bulungi nnyo so toyegeziwaza n'ogenda n'okola by'otati jangu tukusomese tewali nooma kyuma kiwagala kyuma twetaaga bafilosofa bangi ba intellectuals mujje tubasomese n'olwekyo kyekyo ekitereke mwami Kisenyi kina ekirungi bino byonna sobola byogera nembimalayo naye nabiwandiika mu kiwandiiko ekyo era bw'otuuka wali bwe batakuwa kiwandiiko tovaawo batakuwa siddi kubanga omugambye mukenkufu yatugambye tulina okufuuka bafilosofa tulina okufuuka naffe abamanyi tube nga twebuuzibwako siddi yange gimpewa otherwise onnemesa okubeera omumanyi yeetaagibwa mu society eno kyekyo ekitereke ku mitwalo 6 kitundu gyokka obeera okifuna era mugende we tuli n'abali wala ne mu kulonda bwe tunaaba mu Uganda ffe tujja kuba tubaweereza ate munnange kulonda kugaana okulwala obulwadde bukumala embirizi ne bukunyoola n'oyita alimponya alivaawo ajja kubaawo ku ekotori tujja kubaawo nnyo tubaweereze tujja kulonda afuta tukomewo tewali buzibu delivery n'abali mu America nkugambye mwami Sonko kitereke yakifunye n'abali e Bungereza n'abali bonna tubatuusaako Sweden mwami Semmambo kitereke yakifuna akutumira nnyo mwami Semmambo sebo nange bwentyo era akwagala nnyo weewaawo sebo era tumutumiddeko n'ajati Mariam n'abala mwebale mwenna okutuwuliriza kyekyo kitereke asika obulamu ye LMP gye tutandise yesebo ate waliwo n'akalindirira akajja bakayita lengera ekyuma kyewuuba wanji lengera ekyuma kyewuuba the Prof by Research Industrial Revolution tugenda tandika industrial revolution ako kankawandiike wano lengera ekyuma kyewuuba twagala buli muntu abe n'ekyuma ekikola ekyewuuba era olw'ombeera eyo bujja n'ogula ekyuma kati nga kino ekisooka basooka kwavula tugenda kuwayo endokwe eza seddero ezisimba yiika
yika eza seddero bwogula ekyuma kino basooka mu mazzi tojja kulya kyeggulo ani alese sabbuuni mu mazzi guba omusango naye kati knowledge eri mu CD abantu baffe mulina okuba ne philosophy love of knowledge mufune ekitereke mufune irimu eyo oba mufune philosophy eyo mutandika okukola sabbuuni tagenda kugwa bbeeyi sabbuuni ayoza alibeerawo mirembe na mirembe kubanga obuyonjo buddiridde Katonda oli mutuufu omusiraamu okugenda okusaala asooka funa wuzu kitegeeza buyonjo wali twasookanga kunaaba mu ngalo netwanaabanga mu ngalo nga tugenda okusoma misa tonateekako byambalo osooka kunaaba mu ngalo omusawo ng'agenda okukola operation yeetaaga kunaaba mu ngalo omujjanjabi buli omu omufumbi w'emmere ateekwa okunaaba mu ngalo n'olwekyo eyo opportunity y'amaanyi mu kitereke kino mwami Kisenya asiika obulamu era nsaba tugikozese mujje ku ekotorio mu kifune oba mutukubireko ku 0702 06 56 kanjibaddiremu eri 0702 06 56 obuyonjo buddiridde Katonda kale katumale ate okwetooloolamu tugende mu mitwe gy'amawulire tukomewo n'omukenkufu Julius Nyanzi tujongere mu maaso. Amina mwami Kisenyi weebale omukisa guno gwonnyongedde era njatwala omukisa guno nga nyongera okwaniriza abaakatwegattako nabo be tubadde nabo mu nsawo yaffe wedde omukenkufu Nyanzi Julius Science Commissioner nze ndi mu studio za Kaboozi nga twogera ku kintu ekikulu philosophy love of knowledge knowledge lwaki abafilosofa abaasooka baali banjawulo kusinga kuffe ab'omugigi guno nga mwe muli bajjajjaffe bakola ebintu by'amaanyi nnyo ebyewuunyisa ensi eno ebulaba okubajja engeri gye baabajjangamu engeri gye bagunjulangamu abaana ne bagamba totuula ku masiga first and foremost tojja kwokya center bolot oba entula spams zibe damage kubanga mu kutonda kw'omuntu spams ziri wabweru kuba tezikolagana na bbugumu kyova olaba anatomy yazo bazaawula ku mubiri Katonda bwe yazitonda yazaawula kuki ku mubiri body temperature ya testis entula yanjawulo era ziswinginga zireme funa bbugumu kubanga spam tezikolagana naki na bbugumu naye kati ffe butaba na knowledge ate tutwambala obututipa obupati ogenda okakananga zideforminze ate abamu ye fashion eyo owange bwekityo bwe kiri Wati ya Genesis yolakati abaana abavubuka abaana babuze enkwasa zinyigiriza pressure okuva ya agamba mbunze nyambadde fashion kati fashion eyo yerese spam damages spam neziba nga ziri coiled endala tezina mikira endala ntono nnyo omwana n'abula obugumba ne butandikiraawo naye nga ekyo bakimanya bali nagamba tutuulanga kusiga ne infections ojja kuteekako ebintu abantu ebiseera ebyo tewalingawo underpart ojja kulekako ebisigalira olwaze banno eyo African philosophy knowledge ne bakutugamba ebintu bingi nnyo bye tutalina kukola tosala gwakawala netonaba kuwuliriza gwaki gwakalenzi na organization naye katolaba nti ebintu ebyo natwabisuula muki obulungi bwansi enguudo ne bazikola amazzi ne bagalongoosa bitu bingi nnyo bye baakolanga ne bamanya nti bajja kubeerawo era bwe bugagga bwe baatulekera tukiyita mu economics intergeneration equity bwe bugagga obwensibo bwolekera abalijja n'abakola ki abalijja n'abali naye kati ffe kati buli threatened kyovulaba ebintu ebisinga biri extinct kati byagala kuggwawo kuba kati ffe tetufaayo ku bazzukulu tuya selfish tuli kyaleero kigenda leero kiggwa leero ekyo kitukosezza era ne kikosa n'ensi yaffe naye mu kuyita mu mboozi omukenkufu tugezaako okukomyawo ebintu ebyo ekyovulaba tugamba asika obulamu
tassa mukono bajjajja ffe bakitugamba nti bw'ossa omukono obulamu busirira ekyo kyonna ky'osiika bw'ossa omukono kisirira nkuwulira ate ebisiridde byalinga bibi nnyo kati bo baamanyanga nti ebisiridde biri poisonous naye research alaga nti ekisiridde kina nitrozamine yakyasinza okuleeta kansa wangi nitrozamine ekisiridde ekyo inga ngamba akanyama kange nga giragirakonye ekyennyanja kyange kokola ow'emimwa ow'omu bulago owaki omusaayi byonna nitrozamine ekisiridde kidamaginga directly DNA nekyuka neragira cells okukola formation enfu kati ebyo byonna knowledge eyo twagisuwa oba togibusa maaso kyobola waliwo n'ennyimba tunondiisa emmere ekoze ki esiridde that is African philosophy nti emmere esiridde mbi kati mu bubi bwayo omusayansi alaga nti World Health Organization nti nitrozamine asangibwa mu bisiridde yakyasinza oleeta kookolo kati olaba knowledge eyo kyobola abantu akyawa philosophy akyawa okugenda mu maaso ekyo nno kintu kikulu era mu philosophy waffe nga ffe wa prof by research kwe kusalawo okubateera mu CD ne information eno nawandiise manuscript number mu kitereka asiika obulamu mukifune ebizibu byaffe si politics it is lack of philosophy era ne Plato yakyogera nti society bwetaba mu philosophy obuzibu buba buyingidde buli muntu atambula akola bibye muteeka tugamenya tetwagala kugoberera bisobola buli omu atya munne tewabaawo tolerance buli omu takkiririza mu nkola ya munne katolaba Plato ne Aristotle omu yali student naye ng'awakanya munne Aristotle yawakanyanga Plato ate nga Plato ye teacher naye nga balina tolerance nga bakkirira bawangaala wamma yandigaddiraga makano ka student kampakanya katya kubanga Plato yakkiririzanga mu bafuzi ab'ennono nga boolaba abawarabu baprince abo bakingi bungereza nga Aristotle agamba nedda tufune ba president obufuzi obuliburo democratic nga buli muntu yenna oba wava mu maka maavu bw'obanga weeteeseteese nga ddala gwe mukulembeze okulembera kati ekibuuzo kiddawo bwennono obwa president buli wakati obusinga wammeera ne batuleka ku balansi yonna bagireka ku minzaani abawarabu bo batwala bwannono balina bakings date fe Saudi Arabia balina bakingi ne bawarabu ne bano badu bamaktumbu balangira ba UAE bonna balangira bano aba Abu Dhabi aba Jordan bonna bati kati bagoberera ensomesa ya Plato then for Africa netugoberera eya Aristotle kati ani agenze maaso ani akwami ekibuzo nkibaddiza so philosophy kintu ki kikulu ddala kikulu nnyo era society yaffe twetaaga philosophy era mbagambye musawe wedde nti Catholic Church ekigikuumye ng'eri powerful philosophy abafather abo basoma philosophy babishop basoma philosophy bakadino basoma philosophy kitegeeza wamma ne mu kifo ky'okusoma ebintu muwawa abaana mu Uganda bandibadde kwegamanga okuviira ddala eyo mu primary abaana bagendanga bakombako ku philosophy ogenda mu secondary nga waliwo n'ebibuuzo bya philosophy otuuka ku university wonna mu kusoma kwaffe philosophy singa tuli great thinkers kubanga philosophy creating our intellectuals who solve problems creating a wealth and actually philosophy creating a knowledge health wealth ethics moral standards yenseba nungi nnyo moral standards tosobola kusanga munne akuba munne kapeva tosobola kusanga munne alumya munne abaawo intellectualism analysis critical thinking wabaawo okugumiikiriza wabaawo okumanya nti toyogera bigambo bikankanya biyuzooli buli omu n'omuwa ekitiibwa kye toyambula muntu kwegamba na bigambo naye wano era education system yaffe kyebulamu kiri banyamba ne bakikola ekya hand zone ne bakintroducinga mu kusoma kw'abaana
kati era kyensaba abakulembeze baffe bongeremu ne philosophy abaana baffe tubasomese kuki philosophy, love of knowledge, principles, ideology, ezo yona philosophy, actualism, experimentation, reality abantu babeera wano baganga bali mu imagination, but life is real. tuve mu kuloota nolowooza nti oba oli awo ekisabo eky'essente kinaavaayo ne kigwa naye nga issue eri entuufu olina kukola. Sadism, abantu baffe bali sad, tebalina ki sanyu, they are sadists. Nebo okufuna essimu iPhone oye muluma nakuloga bwavulemu okuloga nakwogerera bwolaba nga tebikufaako nakuteega. Sadism. Philosophy bimu ku bintu bya handlinga. Abantu bali depressed. Depression ebintu ensi wagisangawo era ogenda gikola ki ojja kugirekawo. Kati philosophy kuyigiriza nti ebimu bireke. Abantu abamu si buli muntu omwetaaga. Ate waliwo abantu bewokola ki bewetaaga ababiri obeetaaga omugagga n'omugezi. Philosophy kyekigamba ababiri obeetaaga omugagga n'omugezi mubeetaaga mu society. Nkuwulidde naye mulina bameka kibuuzo kirala. naye genewe tujja zimba society mpya, nja kwebaza bonna abatugoberera ate ne bateeka ne muki ne mu nkola. Mwami Sonko yatumye ekitereke okuva mu America. Yasindisa omuntu ajja kikimye jjo kyansanyusiza ye ali mu America teyalonze. Yes, naweereza omuntu n'ava mu America ajja kimutwalire ekitereke. Oli bwawulira ekitereke agamba oba kirimu ki? Ekitereke asiika obulamu kirimu sukali w'amatugonda. Nkuwulidde. Yesu bw'omufuna togenda kuddamu gula sukali mu myezi 4 ate nga tolwadde. Akacupa kana akamu bwe kati. Yesebo mu myezi 4 togenda kuddamu gula sukali. Togenda kuddamu kufuna minyira kubanga mulimu amajaani ga peppermint. Mucus yasizo tuwaza eminyira egyo abamu bagiwandula ne ku bisenge n'abanga akubyeko plaster usanga ennyumba y'omuntu ng'eddugala. Waliwo omusawo baali bamuyita Sebi ebambi yagamba nti ebimu ku bireese endwadde zitava mu bantu. Gama membro kubanga eyondoza eba sign ya inflammation. Naturally omubiri gukola mucus omutonotono okuziyiza obuuka okuyingira cells obutofaali. Naye ate bwe tuli ate bikola mucus ki mungi. Kati mucus aziba emiwaatwa oba emisuwa oba air passages kati ng'ekiwanga amawugwe musaayi we guyitira. Nja kugamba mucus alinga pampa. Problem ye nga pampa mu society. Kati pampa kifuuse menace. Abagagga abakyakulaakulana bonna kati pampa. Omwana bw'oyitayo omuzadde nti jangu otusibireko nappi wano batono nnyo. Pampa zibulookinze emyala nkuwulira ne tufuna flooding zireese endwadde kuba ensiri nnyingi stagnant water. Kati ne mucus bwatyo bwakola. Actually muganda wa mucus outside pampa. Detrimental effects ebintu ebisinga okwonoona. So n'olwekyo kati pampa naye solution twagibawa mukolemu bayocha twabayigiriza okuzigatta ne vermiculite tuzicarbonizinga ne tuzigatta ne vermiculite. Kati mucus solution peppermint tea ali mu kitereke asiika obuki obulamu. Ekizibu era product yokusatu erimu omwe cough bomb. Cough bomb naye mulungi nnyo ku bifuba. Ebifuba biri highly infectious. Ate bwe tubeera mu mbeera y'olukale oba public area abantu tebalina discipline. Oli bwakola bajjajjaffe batugambanga kwata ku mumwa ng'okolola. That is African philosophy. Naye kati ogamba mba mwana ow'empisa endukwa gw'omanyi oba ozigaba oba ofuna omulimisa n'ozumuwa oba ozisimba. Twagala kukomyawo kitiibwa kya sedero. Nanoonyeza sedero ku Pascal akugamba ne batemeza obugundi bw'aba China
buno bwa plastica kali n'engeri gye kawunyangamu ng'okalese mu nnyumba kati nze simeera eyo era buli lwenjira bwe nti nze nzijukiza Christmas kikulu nnyo naye kati twabutema mukuza African philosophy bajjajjaffe bakozesanga sedero okujjanjaba endwadde z'omutwe senyiga bifuba n'okubusimba ewaka okukomya kyova bakayita akakomera kakomya birwadde endwadde za senyiga bifuba omanya akakomera kabaamu enfufu mwami Kisenge so tugenda kuba wayenda okwa 10 basimbe ate bw'ofuna kino ekya kamansho kirina ku promotion 50% nja kuwayo za kalitunsi wa lemon era ne ezisimba namba nezisimba n'akakomera akasimba namba kubwerere lwaki lemon yali bunyolo abazungu ne bamutwala yazimba British gundi eno yewa Westminster Abbey kalitunsi aliyezo entebe n'emmeeza ebirimu ebyo betulaba babijja binyolo egyo emiti gya basalamu embaawo abazungu ne bateeka ku Uganda Railway kati furniture paka na kati myaka 10 batuulako omanya ni mu lemon tawumba furniture we talumbibwa buuka kati tukomyawo ekitiibwa kyaffe ate naye njagala tukikomyewo nga tugattako n'omutindo so tetuleme kubeera nga bajjajjaffe abaabirabanga obulabi ne babibatwalako nga bakubana mu ngalo kati yeyo project baba n'abali industry abaagala kiri ekiri industry tujja bawayo endoko ezisimba eka 5 ezakakomera akasedero n'eka 5 eza lemon yeyo project ejja bagita lengera ekyuma kyewuba kale awo nno sebo tukoze bulungi binaabalema obulamu obutegedde engeri y'obukuumamu ate kati yoke tuyingire mu kugattako omutindo n'ekyuma kikulu nnyo twerwaneko kye bayita industrial revolution era kambawe namba y'essimu eno okugenda mu lengera ekyuma kyewuba ngenda mwe mulina ekiri ekyuma ekya carbon dioxide ekikamula oil nga kikozesa carbon dioxide byonna biri omwo nabongereddemu okituwadde kuba luli nzijukira watugamba nti sundowner ya 226 lwogenda okukireeta okirese mangu kati waliwo omuliriza amafa bosa Dickens akyagala yaŋŋambye bijjeeyo mu kikapu oleme kuba ng'onaagula olugoye lw'embaga bw'atafuna mbaga tali lwambala emmese nerulya ebiyenje ne lufukanako n'ebiyenje ne bifukako mwe mu project eyo mulimu ekyuma ekikamula oyo kya mukono nkuwulira sebo abantu bafe abamu tebalina amasannyalaze n'abakoledde ebyuma ebya mukono ebya stainless ng'anyola bunyoozi n'akola n'exercise nkuwulira eya joints nkuwulira ekyo nakyo mukono biri food grade stainless 304 nkutegedde waliwo 305 wabula uno na 304 kintu kiyitirivu mwaka guno ekisanja kino kinaabalema bulebi nze kisanja nakitandise dde ekyange nze nabagambye seetaga kumanya president aliko nze neetaaga philosophy akati gwe naawe munnaye olunaku lwa leero ng'onaagenda okulonda ojja kuba naawe mu nsawo yo ewaka ewuwo watandise dde okulonda ebigenda ate okwongerayo ofune ssente tugenda okwetooloola omwaka gumu ebiri mu kisanja kino ekipya ng'ate gwe oliisa buti tuleme kuddaawo nga twayuuya bannange leero tebatuwadde sabbuuni leero tebatuwadde ku muceere gwe olina okuba your own guardian yesebo then oli gwolonda abeerewo nga custodian ffe byombi twabimuwa guardian ne custodian byombi wabiwa omuntu omu custodian tiyagamba amagye genda okuume nsalosalo omuke nkufa akola tetwagala amusumbu naye akuweereza gundi ng'ate tokola oli mu kwebaka ne kati gwe n'oba nga ayagalayo akuwa essente ezikulabirira asasula abaana bosuku asasula ennyumba agula emmere oba nfudde guardian angel alina kuba custodian mukumi webibyo kusimira mwana kisenyi tuli ku 0702 06 emu mukaaga 52 kanji baddiremu eri 0702 06 emu mukaaga
52 Yesebo. ne Matana eri 0779 51 51 kyenda mu mukaaga 52 mwebale nnyo kumpuliriza. Yesebo. Mbagaliza okulonda okulungi ate tujja sigala nga ffe tubaweereza weewaawo era ng'enzitanda yange mulonde ba filosofa society yeetaaga baki filosofa kawulidde kale tugamba tukyaseruga